Kitalo nnyo ssebo. Amannya bampita yenze Kizito Kenimo Rovan. Ndi musajja muwandiisi muyimbi. Amawulire ga Adamu Mulwana gansanze ku makya ssaawa zibadde 2 kuba tetwebase twasuze tukola ne clinics mu studio. Ku makya kuba producer clinics oyo yabadde amukolera olumozi Adamu badde musanga ng'olumu wa Salolesi era newoza ne video yasemba yaawo kuba mbadde nsulula omukozi studio. Kati ku luno era mbadde nasuze wa clinics nga tuli mu kukola. Ku makya clinics olumaze okwetoololamu ate nagenda okudda nga byalabe ku ssimu n'angamba owaayi okimanyi nti Adamu Mulwana afudde naye nga tasoose kikkakasa. N'agenda ku kitimba kye n'akonfamiga. Bw'amaze era n'awakana n'akuba essimu akubye ku ya Adamu yennyini. Mukyala we yagikutte n'amugamba naye omukulu afudde bya ddala. Adamu Mulwana gw'obadde omumanyi ngaani? Adamu Mulwana mumanyi nga omuyimbi, mukwano gw'omuntu, omuntu akubuusa. Kuba kati nze ebbanga lye mbaddeko naye amusanga musanze era wano wakati mu depression. Kanjiyite depression nga omanyi ekuba abantu eyo. Wakati mu depression nga tolina gw'olaba, omuntu eyali abadde n'abantu. Kati jjukira nze ntandika. Kati nze ebbanga lye musanze era ebigambo omanyi nze baba tebambuulirira direct banga ababuulirira oli. Nze wenfunira ebigambo byonna kyobola abalegendi bonna bembadde nabo mbaggyeko bigambo ebyo. N'omanya nti ono kyekimukuba ono kyekimukuba. Kati Adamu mufunyemu time ne musembererako one on one ne mmanya ebintu byayitamu naye nga nze ekisooka nange bye mbadde nga mpitamu naye nga nze nkyali. Kati ate nga ndaba ono yeye mukulu kitegeeza kiba kyakuyigirako. Mutwalanga ekyokuyigirako ebbanga lye mbadde naye muyigiddeko libadde ttono naye nga nina kye muyigiddeko. Naye nga n'ekirala kyenjagala okugamba abantu bambi muyige okusiima abantu. Abantu abo baba ne laavu, tuba ne laavu sijja kwejjamu, tuba ne laavu kola nammwe okubeera n'abantu eba laavu munnange. Ovanga ku muntu nga tolina ssente kitegeeza ekikubeza n'omuntu oyo eba laavu naddala ku muntu nga takuwa ssente aba alina kulaavinga back. So bw'otuuka akaseera nga tolina muntu alaavinga back, otuuka akaseera ng'oli kasenge, ebikkuba bingi, ebirowoozo bijja bingi, omagamaga tolina gw'olaba, ogenda omaliriza nga depression ekutte. Kati mu depression we wava ebirwadde. Kati ate n'ebirwadde we bikkuba ogenda okyuka era olaba ababijjanjaba. Olabe gwe wakaabanga naye, gwe walyanga naye ekikomando eyakusuubizanga ng'era taliiwo. Depression emaliriza ebirwadde bikusinza amaanyi. Lwakuba bambi kigwa ku bantu nga bo bamanyira bamubeera mu mbeera ng'aguma. Naye nga Adamu ebbanga lye namulaba lwakuba yalinga akaabira Salolesi ye mukulu munne kubanza batasobola bikugamba alina kulaga nti ye akyali strong okitegeera naye ng'abadde mu bulumi. Yatuuka n'agamba Lawrence nga tuli mu studio twali mu basatu nga tuyiya script y'olwo oluyimba omwali Mr. Update olwo MP nga agamba Lawrence naye munnange omanyi Lawrence embeera enkubye naye siina muntu gwenda bawadde. Lawrence ntuuse n'akaseera nga ne mu ddwaliro siina wadde entandikwa. Paka we twayiya script eyo neggwa era ku olwo n'okutuula ennyo nga tasobola tuula olwava mu katebe wali ne yeebakako mu studio wali direct ku mutebe zino empanvu nga tasobola natuula okitegeera nga n'okwogera ebigambo asitula bisitule kabeere video era ndowooza bannamawulire abaaliwo baalaba tumukozesa mpola omugamba wayi sooka ojja ofuneyo okulya sooka ojja okole bwoti nga n'ebigambo okwatula tasobola kwatula ne video eyo Lawrence era akimanyi nga naye ffe twongera muwaganga abamanyi nti ensi eyo kuba omuntu time eyo omuntu omuntu yeetaaga okwagalwa yayanira okwagalwa abeera ffe tusinga beera n'aba fake friends oli n'asmiling ate n'olaga nti ng'asmiling alaga waali mu future okitegeera kyokka olumala ofuna oba olumala obbaako oli watuuse toddamu balaba bapostinga n'ebintu asobola okujja nga Adamu baamukyaliranga ne bapostinga naye nga balina kifaananyi kyekyogera kino selfie gye yejjeeko naye ng'omuntu omutima gwe gwagulese munyiikaavu
kwegamba mulimu n'abamu ababakyalira nga abantu abamu temubakyalira nabakyalira mu ab'ebifaananyi abaserefi mu abefuula abayamba temubakyalira mu abongera n'obbongerayo munda kuba asobola okujja ng'era asuubira love back era ogenda otuuka nga gwe oli muserefi mu aboonoona obulamu bw'abantu abalina love ennyingi mu ababoonoona omaze omwerabisizaamu okitegeera ate omulesaawo tomanyi kya ku mutima kyalina eri laavu ye afadhali mubeere eyo bwe muba temusobola bannaye mubeere eyo muviire abantu lwakuba obuzibu bwaffe abantu abaagala ennyo ate tugwamu abo abapretendinga okitegeera life neyonooneka naye nga abadde omuntu akyali strong nga womanyi abageto nga womanyi omuntu omuyiribi tosigala kasenge gamba banandaba bati oba ki ekikulumya olina situka okole ki otambule kyekiyamba nti ku muntu wabwegeto ogenda omumaga amagooti n'ogamba nti tewali aliwo wadde oba ki obalaba tufiira ku bbala tufiira mu aso okitegeera naye nga asaba omubiri gw'omugenzi kama akulamuza ekisa